naye mukulwalani ebiri wane Uganda ng'ovaayo n'ebiri eri ng'otuuse byanjawulo. Ogambye otya? Ebiri wane Uganda ng'ovaayo n'ebiri eri ng'otuuse tebifaanagana byanjawulo. Kiki otegeeza? So nava wane Uganda nga nsayininze contract nagenda nga Lebala sayininze contract ya million abagenda kukola mirimu itabako na mulimu guno gwankalakalira abana buli mulimu gwe bamuwa gyagenda. So yali contract ya kakadde kamu emitwalo 2 ntuuka e Dubai ate batusayiningisa contract ya mitwalo 8 ngolo tutuuse. So ntugamba naye batugamba million emu emitwalo 2 ate mu lwaki mutuwa contract ya mitwalo 8 ne bagamba atayagala ddeyo. Omwezi tugukola mukulwala ne guggwako salary wange kadi yajjirako emitwalo gyali 32 kati musirike ne musirika ne musoka mubeerawo nga musitami nalaba nti ettala likyuse kati mutambule teri kunyega kati abo baganda bamwe mubalaba abo bafiira abalaga magumba bino byekugamba bya ddala abo baganda bamwe nga magumba namwe mugalaba weegali ebya ddala weegali abafiira babalekaawo. Yes, teri ate bakutwala wofa ofiiraawo. Bannayuganda bangi be mulowooza nti bali mu kukola nga baafa dda nakiraba ndi South Africa bangi. Omwana wange amazeeyo emyaka 2 ali mu kukola yafa dda. Asikali amugamba manye ekituufu ekiriwo sandigambye naye mwabadde mwakavaawo bwe muti abasirikale ne bajja nti ne bakola ki ne bajja n'emmotoka ezitikka ki emmotoka zammwe zonna ne bazitwala. Kati we bagamba omusirikale omuntu bajja nakugamba nti omusirikale ng'obadde obba kikyo webale nnyo kaakati nti bebi tojja eno bijebe yawunye dda batuguddemu dda nti Range Rover yakatuuka ko yene kwe kutugamba kati omanye ekiriwo baganda bange kati tutandise South Africa entuufu. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556 86 39 38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Conversation do not represent the views of this channel. Kumukutu kwa tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza ko eno Jamesinzidde okubanga ate mutulabira abalayi bafa abalungi tuli pale banafa Kasirye Breeders Emityana abakutegeeza nti osobola okubanga ate oyita ku faamu ya faamu Emityana nobanga ate oyongera okuguka bayina ente nnungi zikuwa amata agawerako ate basomesa gwe yenna yagala okwegatta musaako y'abalunzi abasinga mu ggwanga Kampala bagenze okunoonyereza Kasirye akyakulembedde abalunzi bonna ab'ente Nyaziro kwe tugasse bannaffe abawamato estate management abakuyamba ate okusololeza ennyumba z'abapangisa okwetoloola Uganda yonna. Gwe ng'olina ennyumba z'abapangisa zoba zikola ssente mmeka genda ozibakwase ate basobola n'okuwa omwaka nga mulamba gonba kuwa sente zo bone basolooze namba zezo ku screen yo ezawamato bakubireko emberebere ngate ekyukira dda bulungi nnyo maidati sana. Olunaku olwaleero I got a random call bambi omuvubuka ono omanyinza abantu bwenti bentera okukwata mu mbeera bweti batera okuyambibwa. I got a random call nga musajja wange ono gwenkyazizza wano ankubidde olunaku olwaleero era akwatiddwa omukisa nti essimu nze mbadde ngiina ne mukwata. Mu kwogera kwe mpulidde ng'omuvubuka ayogera nga aweddemu essuubi. Omuvubuka nga Hope
man Uganda eno omuntu osobola okukola ebintu byonna mu nsi ndoza n'otukekisa n'owulira nti buli kimu okikoze naye olemereddwa si bwe kiri walayi ng'olwanye ng'owulira okoze ki olemereddwa olwanye n'okoowa naye tomanya wobanga atosiza omukono mukama oluusi ajja n'akusitula so bambi ankubidde essimu nga mu ddoboozi lye mpulira eddoboozi bikankana naga Cruise webale kunkwata ne mwana waliwo byenjagala okwogera wallahi mugambiddewo ne mugamba toŋŋamba naye gwe jjangu ku mukutu oyogere buli kimu gwe ky'owulira kyoyagala okwogera osanga oba oli awo tunaatandikira awo ne tufuna eggezi atambudde ovawa Nalukolongo naye nga atambudde Dubai agenze South Africa wonna biganye kale sooka obuse ku bantu mbalamusizaako mwenna abatulaba ku Alan Cruise Exclusive mwenna mbalamusizaako gye muli amanya gange bampita Kawuki Joseph nga nviiridde Nalukolongo nina emyaka 29 omwezi ogujja mpeza 3 so ekindeese olunaku olwaleero oba ekindeetedde okubeera Alan Cruise simu lwa mbeera gye ndimu na mbeera gye mpiseemu ne kati gye mpitamu. Okay. Yes. Ogambye amanya bakuyitani? Amanya bampita Kawuki Joseph. Joseph bwankubidde essimu angambye alina story gyagala okusharinga nga ajijja ku ntobo ya mutima gwe. Okola mulimu ki mu kaseera kano? Sirina mulimu gwenkola. Toyina mulimu? Yeah. Nenga wandyagadde okufuna omulimu? Kyensingira ddala okwagala. Okay. Tukatandika bwe tuti. Joseph. Wanji. Njagala omulabi waffe. Omutandikire emboozi yo. Wa obulamu wabulabira nga waliwo future and wa wotuukidde okunkubira okulaba nti obulamu buganya kubanga nze nzikiriza eno channel ya hope suubi muntu kuddamu maanyi kitegedde so njagala ontandikira obulamu wali okola ki okugenda e Dubai and otuuka otya e Dubai tunyumize life ya Dubai ovaayo ogende South Africa tujire tugende mu maaso nzakamuzwe mukusango kuwadde mukulolani nga sinagenda wala badde nsaba nsooke nzise mutonzi wange ekitiibwa ayi kitange gwali mu ggulu eyatonda eggulu n'ensi gwazibye obudde era n'obukeesa gwatonyesa enkuba n'oyakisa omusana gwatuggyako ebikolimo n'otuwa eddembe gwatujja mu nfufu n'otutuza n'abalangira gwe yeesigaliza amaanyi agakyusa embeera yonna nkusaba ayi kitange nga ndi wamu ne Alan Cruise nsaba omuggulirewo emikisa ogaziye chano ye kubanga ayambye abantu bangi nange nsaba omuntu yenna agenda owuliriza emboozi eno we walibaayo asobola okugiwuliriza nankwatibwa ekisa nanga nnyambe amen. Amina. So mukulu Alan nange nakera ng'omuvubuka yenna we yandikedde n'ayagala okyusa oba yandyagadde okyusa obulamu nze nakulira kumpi wano nakulira Lusaka we nakulira bazadde bange we banzaalira era nange nayina ekirooto ng'omuvubuka yenna nze natula 2010 kibiina kyange ekyomusanvu emisomo gyange we gyakoma muzeeyi wange n'asalawo antwale ntandika obulamu mu katale k'owino kuba kitange yali musuubuzi bwentyo natandika obulamu nga ndi musuubuzi era ebintu nga bitambula bulungi sente nzifuna ng'omuvubuka yenna kuba nalina ekiruubirirwa n'ekirooto so embeera yonna okukyankalana biki katale kajjawo oba kooca
so bakoche emirundi 2 naliyo kaseera ko nali ntandise ofuna ssente ng'omuvubuka n'ebyo nayo byatuukawo ensi nenkasuka ewalala so natandika okweyiyaŋŋaaza omuvubuka nenfuna wensobola okutandika okubeera era siwala nnyo e Lusaka bwe natandikira obulamu nganze nentandika okuyiriba guno omulimu naguno nsise chapati kozeeki mirimu mingi nenjivaamu nenzira mu butendesi nenzira mu Otandise mpira yes nalina academy era yali nnene wana academy ndo bagiyita bati bali bagiyita Lusaka Soccer Academy era nze nali coach waayo gwagitandika yes so nali mutendesi w'amazina ate ekirala ndi actor so ndi wa comedian kanchitwale bwentyo so netandika okukola ebintu ebyenjawulo mukulu Alan sobola okulaba nga nange at least ninawe nsobola okuyitira nange nveemu omuntu oyo asobola okusanyusa abazadde so fanna lwana wano nebintu nebisooka bigaana kuba nali sirina muntu asobola kunsupportinga namu ebyo bye nalimu so nensalawo neŋŋamba abaana be nali ntendekamu nti kanwane ndabe nga ŋŋenda ebweru ndabe nga nsobola okubaako obulamu bwenkola ki bwenkyusa kusanga wendidda namwe ndiraba engeri gye nsobola okukola ki so bazadde bange bambeererawo ne batandika okungobera ku byokugenda ebweru so twatandika bigobako mu kampani ya Middle East Middle East ne kyantwalira emyaka ng'ebiri nga tumaze osasula ssente zonna n'okugenda saagenda kuba wiiki gye nali nteekeddwa okugenderamu Middle East ne bagiggala ssente zonna ne zifiirayo abazadde bange tebaakomaawo ne bagamba kati ekyo Mukama bwakireese katunoonye ekkuba eddala kuba nali njagala okugenda ebweru nga mmanyi bwe ngenda ebweru lyekkuba erisobola okukyusa obulamu bwange twagenda ku job line twatuuka ku job line era abazadde bange ne basasula ssente zonna ne ziggwayo nekintwalira gyali emyezi nga 3 ku job line Mukama nannyamba visa yange nekola ki nengende Dubai naye mukulu Alan ebiri wane Uganda ng'ovaayo nayo biri eri ng'otuuse byanjawulo ogambye otya ebiri wane Uganda ng'ovaayo n'ebiri eri ng'otuuse tebifaanagana byanjawulo kikyotegeeza so nava wane Uganda nga nsayininze contract nagenda nga lebala sayininze contract ya milioni abagenda kola mirimu itaba kuna mulimu gwa guno gwankalakalira abana buli mulimu gwe bamuwa gyagenda so yali contract ya kakadde kamu emitwalo 2 ntuuka e Dubai ate batusayiningisa contract ya mitwalo 8 ngolo tutuuse so ntugamba naye batugamba milioni emu emitwalo 2 ate mu lwaki mutuwa contract ya mitwalo 8 ne bagamba atayagala ddeyo naye ate okuddayo inasooka tusasula ssente zaffe ze twakusasudde ng'ojja nga simanyi nti ate nabo batusasula ng'ate naffe tusasudde namwe mwasasula job line yes mwakisasula ssente mmeka nze okuva ku job line twabalamu ne bazadde bange nga bimazeeko milioni 5 mu emitwalo 2 kuba Middle East twasasula milioni zaali 6 n'emitwalo 40 yes so tutuuka eri batusayiningisa contract ya mitwalo 8 tetwalina kyakukola okujjako okukkiriza tukole tutandika okukola nze omulimu gwe nasookerako bantwala kugwa kkubo gwe baguyita road section kulonda buveera obugenze kasasiro obuteeke mu kaveera yes omulimu gwasookera gwali gwe nasookerako gwali gwa road section bakola batya kasasiro obanga bana bakesisi genda ku kkubo obuveera abawalabu bwe basuulasuula obuntu bwe banywereddemu obutaabwe teeka mu kaveera emmotoka ejja ebitwale bwe batyo naye ng'osobola okutambula okuvanga wano ensambya kumpi osobola okuva wano ng'ogendera ku kkubo n'otuuka e Nateete ng'ogenda olonda buveera
kubo naye ng'omusana guli guti nga gwaka. Ekyo mukulu Alan si kye kyandibadde ekikulu kuba twali tugenze kunoonya ssente. Naye ekintu ekyasinga okumalamu amaanyi ye salary. Omwezi tugukola mukulu Alan guggwako, salary wange kaadi yajjirako emitwalo gyali 32. 32 omwezi ogwasooka. Abagamba ekinana ate nga tukikkiriza mitwalo 32. Ne tugamba banaye sente nga ntono nti zeezo. Kuba ndi twatuukira mu kalantini ne tulamu weeks 2. Tugamba kale katukole. Era omwezi ogwokubiri nakola mulimo gwe gumu. Kadi yange yajjirako emitwalo 35. Ndi mukola abali e Uganda bamanyi bo bambalira kakadde. Nzaali eri mu myezi 2 sinnaweza na mitwalo 7. Ku sente ze bampa nina okulyako emmere nze njegulira, nina okwegulira wifi. Yes. Nenga woba wekekkereza nnyo e Dubai omwana yakwesanga emitwalo 15. Olwo ino kugenda osabirizeeko ku banno osobola okukkiriza ssente 15. Olina okugula wifi agenda okumazaako omwezi. Twamugulanga okutandikira ku mitwalo 4,200 eza wano ku 5 mu 14. Kisinziira gundi gyo speed gyoyagala ebenga edduka. Kwegambye gy'emyezi 2 ne tubala nti tukoze gyaki gyampewo naye ng'ali e Uganda tasobola kitegeera. Nze bazadde bange banteekamu ssente era nenzikiriziganya nabo nti ngenda zisasula. Kuba nze nabala mukulu Alan nti wengenda omwaka gumu ogusooka muzeyi wange yansonyiwa ssente za Middle East n'agamba ezo tuzireke zifudde kati tudde ku zino miliyoni ze nkutaddemu kale 5 ojja kuzimba buli wokola ssente ompaayo ka half nayo nosigazaayo ka half mpola mpola mpaka nga zikoze eki ziweddeyo. So kyantwalira nze mukulu Alan emyezi gyalinga 5 okukwata ku mitwalo 7 okudda waggulu e Dubai. Bino byenjogera abali e Dubai ate nali nkola mu company esinga obunene mu UAE emu kuzisinga obunene gye bayita Imodad. Era bwe twatukamu eyo company tugamba tumazola tugenda kukolera company ennene bagenda tusasula ssente bulungi naye si bwe kiringa bwe tukirowooza. Ki ekyasaza emitwalo 5? Mukulu Alan ffenna twali tetumanyi kuba ekyo kyali tekituuka ku nze omu. Kyali kituuka ne ku b'enjawulo. Okwo mulimu mukukola bawala n'abalenzi balenzi bokka. Abawala bo balinga bakola mirimu mirala n'abalenzi mirimu mirala. Bwe mwabuuza abawala bwe mwagenda nabo nabo babasala ssente zezi. Abawala bali tebasula mu kampu y'emu naffe. Bali basula mu kampu zaabwe za njawulo. Temwalinamuko mikwano mu kampani? Nagirina. Egy'abawala? No. Nze summitingako Munnayuganda nga ndi Dubai. Sijja kulimba. Summitingako Munnayuganda nga ndi Dubai. Okujjako bye wagenda nabo? Sirina Munnayuganda nze nanze gwe nsuubira gwe nagenda naye. Golunaku olw'okuvaano wavaano nani? Nalaba ndina balenzi. Balenzi? Yes. Era mu nnyonyi twavaamu balenzi mpaka mu kampu gye baatutwala. Baali Bannayuganda? Baali Bannayuganda. Twali kyesitegedde. Ogambye tewamitinga ku Bannayuganda? Summitingako muwala Munnayuganda kyentegeeza e Dubai. Kuba nze sabalabako nga tugenda nabo. Naye abalenzi bo mwagenda mwenna? Twali ffenna era nga tukola ffenna. Ng'ebirooto mugenda munyonyi binyumya? Tunyumya n'okunyumya. Buli omu amanyi kyayagala okudda okukola. Yes. Ne mutuuka mu Amudati? Tutuuka mu Imodadi kampu twatuukira mu kalantini ya weeks 2 nga tetukola. Naye nga gye tuli emirimu ne tugitandika mukulu Alan. Nze nagenda okudda kuba Dubai samalayo namalayo emyezi 9 nga n'abamu be nagenda nabo baakomawo dda. Yes. Ebyaddala. Bakukansolinga? No. Nasaba okuvaayo. Ng'emyezi 9 giweze? Emyezi 9 ogw'omwenda ngubala naye saagukola. Tebagamba nsasula ssente zaffe? Nali mazeeyo probation ya myezi 6.
Contract bwe gamba. Yes, contract egamba emyezi mukaaga kasita ogimala okkirizibwa okudda ewammwe e Uganda ate nga kampani egulidde tiketi. Yagulya tiketi? Ya, naye tiketi nayo nagifuna mu bugubi kuba nali mbagambye ngenda sooka ku poliisi ne bannayuganda abanyambako okutuuka mu ofiisi nga sinnatuukayo eyo wala mukuddako eno mukulu Alani giba giwera emyezi 5. Nkola emyezi 3 ku road section bankyusa banteeka kuba plumbing ab'amazzi bino abasiba ebigundi pipes ez'amazzi nga ntambulira ku mmotoka tutandika osiba amazzi ffe tuba tusaayo wansi musumulule byosumulula tobimanyi naye ate olina obikola kuba kutadde nagukolako omwezi gumu ne bantwala mu kasasiro ekiteezi nga bolaba kiteezi w'e Uganda okusosola kasasiro kaveera bipapula bidomol plastika byuma biki bakola batya mutuula yes nga bwe tutudde machine ziba zitambula mutuula bwe muti abantu akabimbo musoloka bamwe abantu 8 ne kali 8 machine zitambula zetuulula mulondeko bi plastika bidomola buchupa empapula bwe bitu okumanya sawa mmeka esawa 8 nga temuva ku ekyo ku machine anti twakolanga esawa 8 anti kyembuuza yes ojja n'ebyokunywa byolira muli omumwe nnyini mukolera tewali mukasasira awunya anti biki ogenda ne bulite muli muntu kati bagenda wumula mulye machine wezitambula ziwumula mu muvaawo shift endala etuula kyobola bakugamba jangu n'ebyokulya tebaba walanchi ate lanchi gwa ino okweko kyobola baku munana we gutuuka noddayo fumba ojje n'emmere yo mu katifini kujja ogenda okulya ku macha machine wetambula subira vaawo saa 8 kuba n'okufuka kwa kusaba kwalinga kwa kusaba njagala kugendako bweru kufuka bakubuuze kati machine egenda tambula ni agenda okujja ku kasasiro ono bwe kityo kiri so twakola kutuula nga bwe tutu kati kasasiro agira ku line bwati yes. gononamu ekipapula n'okisawa kati nze nsobola okuba nga ntudde wano ng'omulimu gwange kujja mu bucupa bwa soda nga gw'otuddawo omulimu gwo kujjamu bipapula ng'oli omulimu gwo kujjamu mabaafu oli wa byuma bwe bityo twakola mu kasasiro kuba gye emirimu nze gye nali sisuubira kukola naye ate twagikola naye nga ngezaako okunnyonnyola abantu abali eka oba e Uganda nga tebasobola kitegeera mbagamba bannaye gye najja tewali ssente nti tekisoboka kubanga tewali ssente gwe wekka gwatazifuna ne mbagamba bannaye kyenjogera sirimba najja kunoonya ssente kuba njagala kyusa ki bulamu naye tewali ssente mukulu Alani giba giri myezi 5 ngenda kuweza emyezi 6 omulimu bagunzijjako ogwo gwa kasasiro mukulu Alani ng'embeera yo kasasiro nkambwe eti mukulu Alani wanje nga n'okusaba obusabi bali abasajja bagala nnyo safety naye n'okutuwa gloves biri bikyukamu byawukanira ddala mu Dubai ki twali Dubai erisi bannayo banjo erinnya ly'ekifo ekyo mukama neze kyemmanyi bannayuganda abagenda okundaba ku mukutu guno kyemmanyi mu comment section bajja kussaamu kampani eyo weeri ekyo ekifo we twali Russell Kaima manyo ofo bwe nabo Russell Kaima aligawa tugene master so netuvaayo ne banzijayo mukasasiro eyo inevaayo kati ne bateekate ku compactor nga bola emotoka ya KCCA zino zennyini ngero kyafuna kyasatu kati olwo eri tuzuula nti okukola omulimu omubi gwe ogenda ofuna kasente akakola ki omwezi gwe nakola kasasiro bampa emitwalo gyali 65 mwezi 5 kati nvayo banteeka ku compactor muna Uganda agamba mumanyi
mujje ku kimotoka kino okugoba emmotoka ya compactor villas ng'enkumyezi ekimotoka kijja muyina ga drum gano ge musikayo mu aba bawalabu naye nze yes mukeera ne mubisikayo naye sigenda gwevuma ogwo lwaki nafunirako ebintu ebyenjawulo engatto ngoye biki ebintu bye nasindikanga wa ewaka so basulanga engatto nga mpya engoye ezo zi PlayStation biki ebyo abaana bangi bebatika twalinga tubironda kakati mbangenda uwezi omwezi ogw'omukaaga ndi ku kkubo ndi mu kukola mugoba kigobe yes teri kuyimirira mugoba kiti mukigoba okudduka emisinde imwe mwina okudduka mugende mujjayo kasasiro kati nga waliwo bakisigalako bo nga ate bamusuulako mwe mudduka we mujjayo bano badduka we bateekako kyo kisiga kitambula tekiyimirira mukasukako bukasu ani abavuga muna Uganda aba muna Uganda oba olusi bali aba Pakistan abo be batero oweje emirimu abanyapaalo muna Uganda oyina okubanga oyina ku misinde otuka ku kampo nga bino ebigere balina kubikoona teri kuyimirira otuka omutima ngo oli agwabise naye nga emmotoka egenda bugenzi mpaka essaawa 8 ekituyamba nti bateekawo amazzi ku kkubo osobola okukyuka wali n'onywako ebyo ebicupa bye bateekako twagoba emmotoka ebyaddala era kimanya abali Dubai ne kati mikwano gyange abamu bakyusa emirimu ze nagenda ovaayo myezi 9 nga be nagenda nabo abamu bakomyewo Uganda abalala balwana kyusa mirimu bagende mu bana ba life guard twagoba emmotoka mukulu Alan kati tuba tugoba emmotoka abije nasangira omusajja omuwalabu ngenda weza myezi 6 nsanga omusajja omuwalabu ampita ba parking emmotoka zaali 2 asanga ndi kukuba ampita muloko yabe abawalabu bana abesibe ebintu ya nzija ku mmotoka ambuza gwani mugamba nze Kawuki Joseph okolera wa company kikonze ku Imudadi kola mulimo kinengu mugamba banambuza bakuwa sente mmeka ne mugamba sente ze nasemba yofuna sente bwest nambuza sente ze baba wanti na sente baba wanti ono nnyo okusinzira ku mirimo gye mukola ki nambuzo ine mmere konze sirina mmere kuba bali batu briefing ati osobola okufuna omukisa mu bawalabu sajja nangamba okay teeka nempumuza nangamba jengira mu motoka nanteeka mu motoka omusajja nanvuga nantwala mpaka mu supermarket omusajja oyo nangulira nangamba pick anything you want nenonda omuceere nenonda amata nenonda sabbuuni nenonda obwokulya obutonotono nangamba byonna kiwedde bye byagala nti nawayo kadi ne bagiisa nangamba tuteeke mu motoka kati wetwatuuka mu motoka nambuuza nkutwale wankuze wali wenkujje oba oyine wala konze kwe kumugamba nvuge nga nteeka emmotoka we zituteeka tutandika osaasaana mu mirimu kyanyamba nasanga oba supervisor kati tutuuka awo tuggyemu ebintu ba supervisor yajja nannyambako eyalinga kale team leader waffe essaawa eyo ne tubijjamu kati omusajja ankwata mu ngalo aŋŋamba kale mu luzungu aŋŋamba tofaayo lunaku lumu ogenda kubeera musajja muki w'amaanyi yes bwatyo yaŋŋamba lunaku lumu yaŋŋamba ogenda weza emyaka 3 ogenda kubeera musajja w'amaanyi omusajja oyo namu meeting ennaku z'omwezi 26 yazali ennaku z'omwezi nga 26 musajja n'akwata nusu 10 olwa diramu n'alumpa kakadde ke Uganda kwe kusooka okwata kakadde ku Dubai nali simanyi na 10 lwa Dubai bwe lufaanana era we yamba kakadde ne supervisor wange yaliwo era kye nakola ku bintu byeyangulira kasita yasimbula bwati nempako ba supervisor nenkwata ebintu nembitwala ku camp we natuuka ku camp nengabirako baganda bange banna Uganda nembawa ku muceere nembawa ku sabuni nembagamba nsanze omusajja omuwalabu ampadde ne luno nusu 10 luno ne bangamba ku kakadde ke Uganda
nengwatirawo essimu nenjikubawa ewaka nengamba maama nsanze omusajja naye nangulira emmere nampa n'akakadde ze ssente ze nasooka okutemamu hafu okuwa ku muzeeyi wange kuba zaali nnyingi nsasula ku bbanja kuba ze nali nsosofuna nga nnyingi tutandise kati olunaku olwenkeera mu kulwalani bampita mu woofiisi baŋŋamba Kawuki Joseph nti toddayo konza ate lwaki kati ogenda kubeera team leader oboka ontegedde team leader wawa nti ogenda ku supermarket ngolo company bagiwadde contract ku supermarket kati bana abanyapaalu batandika okuyomba bagamba ono omuntu eyakajjobuza tanaweza na mwaka mumuwa muti obwa team leader atukulembere bana Uganda abange betuva nabo mu nsi yemu abamu abamazeyo emyaka 4 bagamba ono yakajja mumuwa muti obwa team leader ajja tukole ki supervisor n'abagamba nze gwe njagala agenda abeere team leader bino byekugamba mukulu alani manyi bajja kubira era omusajja eyambeererawo gwe bayita Eddie simanyi gye yadda kuba namulekayo munna Uganda ye musajja eyambeererawo n'ayomba nnyo n'agamba omwana we baba muwadde obwa team leader mumuleke ate kirungi mufunye munna Uganda ntandika omulimu gwange batutwala ku supermarket daba wentuka ne ku supermarket ate supervisor wa supermarket naye yanjagala we natandikira okufuna ku sente ezitegeerekeka e Dubai nga tipu omwezi gugenda okuggwako nakolayo nze emyezi 2 ku supermarket sagala kulimba ne mu myezi 2 tipu gwe nafunanga ya doublinga ng'oluusi salary kubanga wale navangayo nga nvuddeyo n'ensanvu tipu olunaku olwo kyanyiza nnyo bali abanyapaalu leero nenvaayo n'emitwalo 4 kati nga abantu be bapakingira ate bagamba jangu nga ngamba muvugire trolling gitwale mu parking naye nga nze banteekawo omulimu gwange nina kubeerawo kulaba ba trolley boys bakola trolley bazijjeyo bazireese nasindika ebintu nga nkozesa ssente ezo kati nendwala mu myezi egi ekiwanga sinus zannuma ekyo sobola kyerabira simanyi nampeke bungi kibwe namira mu kulwala nga mpunya kye bayita okuwulo ne mukamu nga sikyasobola kussa nti bantule wano njogere n'omuntu nga nyambala mask naye nga waliwo wentuka ekiseera wemba kiraya nti ampise muyambe nsooka siba mukka nsooka empakinga entambule mu nzira ebbali nterumu okusinze serumu nawunya serumu yes nga bwentudde nengamba kati ongamye ku parkingire nesooka nsiba omukka nsooka ku parkingire nga sagala kusanga nkuli kumpi ugambe bano bakozesa bakyafu bwekyentegeeza ng'olina woogenda nesooka nvaamu bwebale nnyo kati nga bimala okuparkingira mbanga yeekubye essimu kumbe njagala funamu ka space nsobole okukola ki then nzeko mask mukulu alani kyoba omanya nawunya kuva mu nnyindo ne mukamu nakola emyezi egi empeke kisaaganda kutuusa we nasaba nkomewo ewaka nfuna obujjanjabi nenkuba essimu ewaka neŋŋamba abazadde simanyi bulwadde gye buvudde naye empunya okuva mu kamwa ne mu nnyindo bantwala mu malwaliro geeyo empeke nenkuba essimu ewaka mama ne bampa ku basawo beeno ne bambuza eddagala ki no empeke zennyini ne bambuza eddagala kiryomira basawo beeno nga mbalaga ku video call naŋŋamba eryo tolumira eddagala lye bakukendeeza bakuggyako bulumi bw'owulira olisobola okukola tomira natuuka esseera nga sikyassa nga sissa ekivundu nga kisusse nembaga bannaye muzikirize nzireewa ewaka
basajja basooka kugaana nga twakafuna contract wakagendayo tulina okunoonya replacement mu kifo kyo obuza kuddaka kulwala ni lutalo lwavaawo ngenze ku office enene gye twasayiningira contract bagamba bannaye njagala okukola nga we mundaba naye enfo obulwadde eddagala lye bampa wano terikola ng'ekisawo nnina bwekiti mu kulwalana nenjogera ne supervisor wa supermarket nemugamba nsaba oyogere ne supervisor wa company yange obagambe kawo kimusoke mu mukole ki mu muwumuze ng'embeera egaanye nze nga njagala ssente mu kulwalana kuba nali mmanyi ekintu ekigenda okunswaza kudda Uganda nga sirina ssente kintu kye nali mmanyi ekigenda okunswaza era kye kyakutwala era kuba natugenda kunoonya ssente nalemererwa ne ngamba ssente nzaagala naye obulamu bwe businga kanzireyo eka banzijanjaba bannayuganda ne bannwanirirako ng'oyo omukulu Eddie gwe nkugambyeko bazze mu office bagambye wemba muganye katugende bugenzi ku poliisi tetugenda kukkiriza mwana abendi fiira wano probation yagimalayo abakoledde mufune omuntu omulala mu kifo kye asobola okudda ewaka mbandi awo nabagamba ye Kawuki Joseph enkya oddaka nempulira nga nzisize ekikuubo saatunuulira ssente kize nnina saatunuulira kikyentwala waka natunulira kintu kimu ntuuka ddi ku airport ya Uganda kyekintu kye nasooka otunuulira ebintu byange ebisinga bye nali nkuŋŋanyiza mu kulwala ningatto ngoye biki ng'oggyeko bye nali nsindise nabirekayo ne ŋŋambe yali ansula waggulu ebyo ebintu oba ofunye ssente bikole ki kuba nali sizirina ntuuka e Uganda wano nakomawo nga nina emitwalo gyali 64 ku mitwalo 64 omusajja bwe yampa akakadde n'ensindikirako omuzadde wange nasigazaawo we nafuna ssente z'omwezi n'entoopingako kuba ssente ezimu nali nzikozesa zisindikamu ebintu bye nali nfunye natuuka e Uganda nga nina emitwalo 64 nga ensawo zange kilo ze bampa natikkamuko ku bintu ebimu kuba nali ntiseemu ninamu zi PS zalinga 4 PlayStation ninamu ku zi ring lights nga nze ne zi microphone ebyo bintu n'engoye kuba ebimu nabireka ku airport Dubai nga kilo nnyingi ntuuka wano mu kulwalani we nategeerera nti ate Uganda embooko yaayo nnene okusinga gye nnava nasaba nkomewo mukama nanyamba nenkomawo nenzijanjabwa myezi 2 nali nteredde naye ntuuka wano eno nensooka ate neebuuza lwaki navuddeyo eri tewayagala kuddayo ng'owonye nga sikyalina busobozi sigenda kukulimba kuba nze ekyange tekyali kyakuva eri ekyange nali njagala kuwona kuba omulimu gwe nali nfunye mu kulwala nali sisobola kugamba mbu ate nkomewo e Uganda ku mulimu gwe nali nfunye nga kimanyi omwezi gusobola okuggwako nga nina $1,500,000 nga nina $1,700,000 ate nejjeyo nga bantu banjagala nga nkola essaawa 8 kyali tekisoboka ntuuka wano e Uganda n'emitwalo gyange 60 mukwano gwange n'asuza ebintu kasita nabituuse ewaka ne mbabuuzaako nali sisobola kugamba mbu kanneebake waka mu bato bange nensalawo nzigye wa mukwano gwange yansuza bamuyita Fahadi era nze nsaba Mukama amuwe kyayagala kuba nze sikirina kyengenda kumuwa kujjako we ndi bankifunye ndi mujjukira Fahadi aliwa era naye musajja asula eri nga ku Mati Hotel yes kuwasanga oyo kati osanga Fahadi nsanga Fahadi yasanyuka kuba nkomyewo kuba twali tukoze ffenna bino ebyokutraining nga tubitraininze ffenna training abaana nali trainer we yes nga nze mukuba embooko nenkomawo yansuza emmere bagimpa biki nentunda ku bintu bye najja nabyo okusobola okurentinga ennyumba nefuna ennyumba gye narentinga era awo ennyumba eyo saasula nze ebbanga lye namala wano before nga sinagenda South Africa saasulako ku mufaliso
sasulako ku mufaliso nalinga njala wansi zibulangiti bwenti sigenda kiyita mu nenfunayo omuwala omuwala oyo n'abeera nange teyafulumyanga bya munju bweru tisimanyi omuntu avudde ebweru asula wansi bikinedda yanjagalanga bwe nnali naye alina ekiroto nga naye awulira ayagala genda ku Dubai ne mugamba lulibo olwo tomanya Mukama ajja kugulawo amakubo g'okole ki mukulwala nimba embeera yanyiga naye we natuuka nze nga ndi musajja mulwanyi saatuula nti neteekemu kiri nti ninnya ennyonyi natandikirawo emirimu gye nasangawo tandika okuddamu okuyiriba nzuuyo nsise chapati bandaba ku midaala mpulira abantu nga boogera yo naye akava ebweru ali ku mudaala gwa chapati one ali ku mudaala gwa chapati ng'ebyo mu matu gange sibiteekamu kuba nali nnoonya ssente embeera yo yanyiga ne ntuukira dda omanyi otuuka ekiseera nokkiriza ng'oteekeddwa okufaanana bewaleka ate n'abamu bewaleka nga bakusinga naye byonna saabitunuulira mukulwala ni embeera yanyiga ebyaddala yanyiga mba mpeza emyezi 4 5 era ngenda kuweza emyezi 6 wane Uganda mukwano gwange ave South Africa muvubuka yali myaka 26 era naye yalinga avuga Uber ku kitaka yakoma wali mu Range Rover mba ntambula mu kuba ompulira pipi emotoka empitako enzira ku katini maaso kawuki mpulira omuntu ayita kawuki simute ndaba emotoka ndabako Jeep nze nali simanyi na number plate ya South Africa Gauteng province yes musajja avayo munene bwati nangamba laba bwanerabira nti siraje wamwera binenga wa Katonda wange nangamba muganda wange tula wali Range Rover Allah nalaba ngense ekomyewo okutulako obutoze mu Range Rover nko Jose inzo kutula mu Range Rover gwe mulundi gwange gwasoko gitulamu ngaka SC nga yonesi tukabweti akawowo n'ogamba Katonda wange nenga agivuga myaka 26 Range Rover yenyine Range Rover yaleta Range Rover yali 214 kati ntula mu maaso ngamba wano sagala omuntu n'omu okujjako gwe wekka gwe manyi gye nava era nkomyewo eno nga nnoonya gwe mukulwana limino byekugamba bya ddala ekyo kyatuukira waawo ayimiriza Range Rover akuyita kawuki mbuza ani ampita ntunula ndabe emmotoka number plate sigitegeera agamba gwe gitawo wano kawuki onerabidde kunze hagwani ng'omusajja yagejja naye nga yagenda ali bwati nze lwaki nagamba ati Allah nanga atula wali nzirugala akafufuka Mukama nga wizo ga sivanga ko wano neninnya ku nnyonyi nagamba wano maaso tewatulawo omuntu yenna gwe njagala otule wali sata wana nakumuga mambo kangene nabe kubigere natula wali nankwasizawo ensawo ya sente mwali mu sente Alani Cruise omusajja yankwasa ensawo ya sente za nnyini sente mwali wameka obwebiri ebiri n'obwetaano mutwalo nga bupya bando bulingo obuva mu banka bando zibando zokanga za parkings nazintuuza wano nga ziri mu kisawo nga original kati ng'emabega nangamba kati gwokyali ku sente tunula emabega oba mwali muziki oba zaali oba yali golodi oba mwali biki amasaawa zichaini biki nangamba kati omulimo lwaki nkutuuza wano gwe mukwano gwe neesiga olaba ensawo eri emabega sente zirimu tezimanyi bino zinaate z'okutte ninga mukulwala ndi Katonda esala zange azizzeemu obulamu bwange bukoze ki yaŋŋamba ngenda kutandikira ku musomesa eyansomesa mukwano gwange yenna gwensanga gwe amuwa sente z'oyagala bino byekugamba bya ddala emmotoka ngituuliramu awe Lusaka ansooka kunzikiriza ku ssomero kwe yasomera abaana be kwe basomera kuba naye kwe yasomera aŋŋamba akulabikira obulungi muwe kyebiri akulabikira obubi mutwala nze mpaayo
tutu sinafuna wadde n'olwataano ebyo sibitunulya kubanza nkutte ate lwaki njayanira ekiwagu ng'enkota yange gwakutte boki nkutte boki ate kati nkaya nebwa tutandise tebasobola kugulyako ngoye nangatto na biki yantuzanga bwe nali tutandise obayitamu abasomesa emyaka 5 gye yamalayo ewuliddewo anywa yakatunda somero yali abagagga senti mbuga liri awo nganti somero y'abaana b'abagagga nange nasomerayo anti kati ku sente zonna z'ayina lwaki ate abaana be baali awo anti weyagenderayo weyagendera South Africa yali tayina yes kati akomyewo nti abaana bawe we bali basomera we yabasanga ndowooza we yali abasasulira school fees ng'ali eri yes najja abuuze ku basomesa be tugende mu maaso oyingidde n'ekiboki nze nkirina nfuluma mu mmotoka nga n'abandaba ndowooza bagamba ate twali tufaanagana nga olaba feesi zaffe nze naye oli agamba ono mukulu w'ono kati awo nange we naliranga obuki obuyinja wagabe sente ewebiri mutwalo kati nasooka ngamba omanye ekiriwo njagala tusooke tugende banzijeko enfuufu ye South Africa kati njagala kusooka kuyingira mu ya Uganda tugendeko wali eri batunyiga amasaaji bino nkugamba bituufu kojeze gende anyambusa waggulu awo waliwo nga agenda ku kooti waliwo awo we banyigira amasaaji Makindi awo waliwo essomero bali bayita Penny Standards abalijjawo wano ng'oyambuka ku street eno ya Kolasi mukono gwa bali mu gate wasirifu nnyo wesirikire tutuusayo Range Rover tufuluma bwe tuti nange mukaya yantwalayo nze nina ekisawo yangano na wano sente oba lwaki basibira awo nze nina ekisawo tufuluma kati ate mwattuka era omuntu aba alabika kati gwe mulundi gwange ogwasooka okulaba ku iPhone ennene kubanze we nali e Dubai iPhone gye nali nagulayo XS Max iPhone gye nalina kale olwokuba nali neegomba okukwata ku y'amaaso 3 nenteekako gali amaaso ddyo ogamanyi nkomewo nago nga gali aga 3 nakomawo nago kati ankwasa ku simu mukyali mukyafu nga bwendi bwe yansanga sinaba kukyusa sinaba kukola ki ankwasa ku simu iPhone 13 Pro Max yali 13 yadda ne simu 2 yali 13 Pro Max oba ne 14 nenzikwata bwendi nangamba eno giraba manyi sente zaayo nti eno eri mu miliyoni 5 eno eri mu miliyoni 6 nkaba nebuli omusajja sente zaayogera nga sibitegeera nemwamu omusajja azikutte masimu ndi mu kunoonya eno ne bwensula wennyini nze ne girlfriend wange olutuyingidde emyezi 2 bagitubanja agenza okudda bammanja ne rent kugambe nalabanga Katonda angwiridde muyingira amasaaji tuyingira munda agamba abawala abaaliwo awo bajja banti balaba emmotoka jipi banguwa bagamba gonywaki balina obucupa obwo busimanya bugiribiizo munywe kati agamba mbadde njagala batunyige masaaji omuwala gyabuuza kikaaki bannaye nze obulamu bwange simanyi masaaji simuyingirangamu simanyi we bibeera nangamba mutubulire simanya package balina package ze bayogera awo simanya waliwo yesente bweziti waliwo simanya yesente bweziti nambuuza oyagala eriwa emuya muganda bagolaba sijja kulimba bino sibikolangako naye nze nsobola okukuuma gwe oyagala masaji ne bakola ki nagamba kale tewali buzibu nendulaba nga avaayo yenna ali fresh nagamba kati ndowooza newe tugenda bwe twekonze kati tugendi netula mu motoka nangamba obeera wambuuza wembeera nemulagirawo najja netupakinga Range Rover
kali essanyu lye nasooka okufuna okubanga omuntu avuga Range Rover agenda kyalako mu kaluumu kange. Abantu ne batunula nga agivaamu ne tutambula naye ne tuweta n'asula bwenti mpaka ku luumu yange. Nabuza wano wosula nti wano wensula muganda wange. Mugamba oyo girlfriend wange. Abajjamu engato atujjamu mu ngato. Yingira tufaayo tujja kulongoosa. Olumbala nasula wansi sigera kulimba. Nasula wansi naga tufaayo. Yagamba mu girlfriend wange tufaayo embere egenda kukyuka. Era gwe kyobokola ono tomukya wange. Nga mami awulira. Girlfriend wange wali. Namugamba ono tomukya wange bakati nkomyewo ngenda tereza obulamu bwe. Era waba kwagala nawe obwagenda kola ki? Kubutereza. Banange ebigambo byayogera mpulira munda munzi. Bikusense. Awe nerongosezaako. Kuba ekiyigo kyali munda. Ennyumba yali ruumu emu nenge ekiyigo kiri munda. N'abako yatula na wansi. Wennyini. Nangamba sebo yambala tulina budde. Buno budde si bwakubeera mu nju. Era yagamba girlfriend wange omwami wo nina gye mutwalako. Gogena sigala waka. Konzi koye tewali buzibu. Sawo gwakirina. Kugamba nze nina sente nangamba. Soko okwate emitwalo 5 giwe omukyalo omwo. Akuume ewaka. Agende naye aliye mu kyakola ki? Kyayagala. Nenkwata ekitalo nenkimuwa. Kati nengamba wakwatidde ekitalo nankimuwa. Kati olonze nvayo na mmeka. Nangamba kati njagala ontwale ku bbaala erisinga okukuba. Kati nange mukulu Alani nze ntandika okumanya ebbaala nga nvudde Dubai. Nali sinywanga ku mwenge. Sagala kulimba. Kati nve Dubai n'obusente bwange obutono bwe nalina bantukisa ku Climax. Bangamba waliwo ekifo. Kuba Climax zijukira saagirekawo. Naye akabe. It's a good bang. Waliwo ekifo. Koze ekifo ki? Jangu tukutwale. Olwo ninamu buli teri amanyi sente ze nnina. Nze nzimanyi. Ate nga nali saagala kulaga nti sirinaamu nnyo sente. Koze tugende. Olunaku olwo nzijukira nayo nno emitwalo gyalinga 20 24 ku sente ze nali nnina. Tutuuseeyo ninga mikwano gyange babawe munywi. Kubanga kyemukola kyekifo nkiraba nga kiri bulungi. Lwe mulundi gwange nasooka oteeka eccupa ku mumu. Naye nagiteekako kubanga mikwano gyange. Oyagala osanyuse ba. Yes. Bible kwata. Kati ono we yangamba ndage ekifo. Ne ngamba we simutwala ate gye bantwala namutwala. Tuvuga Range Rover nga yonna yajja ne ziveepu zino. Veepu. Buno we basikobo. Nampa naye nakwata. Twatuka ku Climax ng'emmotoka efuluma mukka. Ng'efuluma mukka. Range Rover GP. Ngolo nyambadde bulungi ntaddemu kuba we nave Dubai najja n'engoye. Zo najja nazo. Nange nensijjawo engoye zange nalinamu ezisinga obulungi. Nkubamu akagatto kange. Tulumba Climax. Tugiparkinga. Kale tuparkinga emmotoka eyo twagiparkinga era bweru nga baziparkinga. Kati abaatulaba ebweru be baatulabanga tuvaamu. Wabula abali munda tebakitegeera. Kati ebweru omusajja aliwo nagamba nze ngenda okukuuma emmotoka. Namugamba gikuume ngenda kusasula nga nfuluma. Kati waliwo babaawunsi abali ku mulyango be baatulaba nga tufuluma emmotoka. Kati nakwatako essimu emu naginkwasa neyange gye najja nayo gye nkugambye. Nasigaza essimu emu nakwamba kwata vape yo. Nali simanyi oba vape tebazikiriza oba biki. Tutuuka ku mulyango batuceekinze ntuyingira. Nagamba soko kakkane bw'otuuka mu kifo sooka kukola ki? Kulaba. Manya abantu beeno bamanyiira. Kati nangamba omanyi kyogenda okukola soko mpisire babaawunsa. Nempita babaawunsa ba Climax. Era banjagala nnyo nga bambuuza omuganda we yalagawa. Mbayita mbagamba mumanyi neetaaga bukuumi. Njogera nga nze neetaaga bukuumi ne muganda wange. Wuyo yakadda kati yeetaaga ki? Bukuumi. Nze nsasula. Era buli omu ngenda mujjamu. Kuba yangamba ebikwatagana n'ebyessente bibyo. Kyenjagala we ngamba njagala kino ky'oba oleeta. Bannange.
omusajja bawunsa ne mugamba mu climax kino abanalaba interview eno bajja kiwera obujulizi nengamba bawunsa buli ali mu VIP bamujjemu bino mbyogera ndi mu kamera mu climax emakinga najjamu buli ali mu VIP ne bagifuula nkalu nengamba njagala y'abantu bameka nze ne muganda wa ne babafulumya ne babajjayo nengamba bawunsa basibawo layini we bati ne basibawo layini ne bagamba kati nangamba kati wasasula mekao olo nino mubajjayo nga olusinaba nkyayagala batereze ebifo kati ngamba bawunsa mukwano onangamba kati anti sola kunyonga tewali okubakyala bikoleko njagala ba Brown koze kale ngamba bawunsa omanyi yetagayo ku bantu abo manyi abantu abamubeza bezaawo mu South Africa oba bavaawa oba babeeramu zali edakika ngezi ng'omwana alese layini y'abakazi ne batuula munda ne baleeta ecupa batandika zetanga zaaka kati inze nga nange saawa eyo sifa ku bbeeyi ki wecupa bagireeta ne bagamba eno ya mitwalo 18 oba ya 12 sagala kumanya nsasula ze boogedde ebyo twabiraba nkeera olonga tukomyewo mu kagundi engeri gye batumyamu ecupa za sente meka biki ne mmanya nti omusajja wange yabadde gwe nadde ngamba kati genda baleeta omwenge yabadde ankubako ekyo nenkitegeera saamuyiwa ne baleeta amacupa nege tutagenda kunywa abakazi banya ne banywa n'agamba byonna mubireka kati njagalayo omukazi omunjagala kweterezaamu nengamba bawunsa simanyi wano webetereza naye omukulu ayagalayo omuntu namufunira nabajjawo nakomawo nanga kati wano nkoyeewo basaba abasajja bawe sente zaabwe ne babawunsa ne tubasasula naga kati ntwala ku ddala ne mugamba kati kololo nali sirabanga ku bebe kulu maaso ku maaso gwe mulundi gwawe gwasooka okulaba bebe kulu ng'atudde wali n'omusajja we nga tutudde wano ng'emmotoka ye paakinze wali musajja n'apaakinga wano Range Rover gwe mulundi gwawe gwasooka olaba bebe kulu tutuukayo agamutumye omwenge nga bazireeta zaaka nga baleeta biiru nga nino sasula simanya kakadde kamu 8 kamu 2 ebyo byonna si byaliko yayagala kyakala nengamba bannaye kati wano sente zingenda ofuna ekirozo tekigambako naawe funako sijjako wadde n'ekikumi mbuka ntekeko wano olina top nze nina ekisawo manye sawa yonna wali mu kunyuka agenda kugamba manyi soko ojjemu akakadde kakubeeremu tukomawo tuvuddeyo nga yasasudde room ku Land Star Hotel owokusula wanerukuli agisasudde yasasulawo ennaku zaalinga 5 naye ng'ayina amaka entebe ne mukazi we entebe kakati tukomawo tutuuse agenda sulawo nze mugaka ngene nsula ewaka nani mukyala wange angamba ye kale sente ziteeke mu mmotoka n'agirookinga tebakuwayo ndi mukunyumiza mukulaba kena maaso sena zitadde mu mmotoka n'agirookinga n'angamba tugenda kuddamu enkya konze kale kati ng'ebyo byonna ebirowoozo byange tebiriimu kiri ntya n'okumugamba mbu so mpeeyo 10 ngambitya enkeera ebeerya ng'eparkings kati njagala kutambula muko kugendako mu byalo biki angamba nanga naye kati gwe ngenda kutwala South Africa nangamba nkutwala South Africa gwe njagala ngene ntukire bazaddebo nkutwale nali sobola kunyega kigambo nti mpayo sente sigenda kulimba kasaya ngamba nkutwala tugende tumeetinge bazaddebo nasola mugamba nti mpayo mukabire ebizibu kuba nali manye kubo lyange likoze eki liri open tuudro aguze mu kyalo bazadde be n'abazimbira ezigitwazigule eyo madinisa biki emmotoka enene n'ebitwala mu kyalo eyo Masaka n'oyingira eyo najja mu bazadde n'agamba njagala twala
mukuganda wange ono kukola sente. Taata amubuuza agenda kukola mulimo ki? Amugamba agenda kukola mu supermarket. Ompulira? Kati supermarket nengamba ate omulimu gwe nakolako e Dubai wano ngenda bampisa muka mu kisero. Mukama agunziriza. Ko taata wange nagamba iye ate bwina buzibu ki? Kuba ffe tetulina so sente zigenda mumutwala. Koya ebyo byokumutwala byonna mubikole ki? Mubireke byange nze kyenjagala kumpa lukisa mutwale. Tana nagamba tetubayina ako buzibu. Nengamba kati kiwedde. Mukulu Alani myezi 2 wano akyali wano kati nangamba kati njagala tunda Range Rover. Range Rover twajuguza omusajja Haji Munyonyo waliwo omuzikiti oguliko erinnya lya Haji ye Munyonyo lwakuba mwerabidde erinnya diru yakutukira wano ku Landista emmotoka yetu gitundira awo twagitwala ku road test twatuukira wano ku Landista amugamba sente zagenda omuwaamu bazali milioni 10 oba 12 awo namugamba ozagala mu cash ozagala ku account ozagala mu za Uganda badde ebyo sabe ulira nze nakwata emitwalo emeka 50,000 shillings ze sente ze nakwatako ennyingi emitwalo emeka 5 nangamba tudinga nencha kati soke ngene malize diru ne Haji konze kale ebyo na mubongo bwange satunulira butono bwampadde kuba nali nkimanyi omusajja antwala olaba ze ne Range kinene ngatunulidde kiri nzirayo girlfriend wange mugamba nno chali wanga yinzo okuntwala ewa South Africa kati tugezeko tandika planning tulabe kuba sasobola kuleka munju wabula ate we mankulese wa sister wo ngokola mu saloon kisingako kojenti kale nakubira sister yo namugamba olonze mazo confirminga kuba atuse mu bazadde ne manya tasola kunimba kakati mukulu Alan amazo tunda Range Rover agula alufadi ajivugemu wano ajireke ajireta waite nako 2 naleta alufadi ngampya nanga achali wange nayingiza wa alufadi che mavuga mu wano nchireke kunju nanga agama mukazi wo tugende entebe ku nyumba yange namba girlfriend wange atula tugenda tunze nabavuga paka ntebe kunju atusanga yo mukozi ne batugabula nyumba nungi enkeera tuvuga tudda agamba kati mukyala wange akomawo mukyala we akomawo Siramu bannange Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu size n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. mukyala we n'akomawo wano era naye mukyala we yakomawo yatuukira wange mu Kaluumu nagamba ono ye mukwano gwange bulijjo gwe nkugamba era gwe njagala oleeta eri tukole naye njagala akyusa obulamu bana nedabira ddala nga buli kyayogera kiwedde omukyala bakkiriza omukyala yagamba atenze yagamba mwami wate mwami woyogera sobola kuddamu wabanga yono goyagala ajje wuno muvubuka muto nawe oli muto naye njagala akyuse ku bulamu avuge ku mamotoka ge tuvuga bannange ebigambo bibogera nga ndabira ddala ndi mu ggulu bobulamu buwedde mukazi we yamala eno wiiki emu n'agenda n'addayo omwami n'asigala kati mubuuza ngerayitira ku nnyonyi ampulira bulungi nti ku nnyonyi biyinza otutwaliramu obudde naye ate nnyinza okwanguyirwa nga nze ensose n'enzirayo ani agamba omusajja nangamba biyinza otumalako wano miliyoni 10 gwokugoberako okuyita ku nnyonyi naye ate nze wemba nga ntuuse eri kisobola okwanguwa nga fe abakusindikira invitation konze kale nze namuvuga
okumutwala ku airport Entebbe nenvuga emmotoka nenjizaayo wa Entebbe eri ku njuye nga tuvudde ku airport alinnye kati ninda olugendo lwange mwezi gumu guyiseewo bakabambuuza omusajja we yakugamba kutwala kiki mwezi ogwokubiri nengamba simu ngezaako osindika WhatsApp teziddibwamu nengamba nno kati wano okuswala mpuli abantu batandise okwogera laba omusajja abadde atula mu Range Rover ekyasinga okummalamu amaanyi nze okwesitula ntandika olugendo lwe South Africa nga negyendaga simanyiyo yali Land Road obadde otambulira wano mu Range Rover ng'ojja wano n'omusajja alina ssente gungamba otya mbu tolina ssente zange za nnyumba nga nkulaba osiba ofuluma ogenda okomawo bannange mukulu Alan wanyola enkata ku kyalo mukulu Alan ekitegeeza ku Range Rover wagivuga dda sivuganga ku Range Rover nagituula mu butuuzi oli yali avuga yes amapeesa gaayo nga sibitegeera ubwo nali sibitegeera nga manyi zino mmotoka ndala omukazi yantabukira Land Road nangamba ennyumba yange gifulumye negayiridde omukazi nemugamba bana ngenda kuwa ssente kati nga nange ndi mu mutambuza nsobola okuli obudde boli simu ye jaddi angambe genda jangu obuntu nina mu butono munju mukulu Alan ngendo laba nga wano omusajja alabika yandika swadde sikyalina kyakkola nina kweteeka mu ddene kaakati mba ndi awo muganda wange omutanzirako naye yali yagenda ekkata n'akomawo ebintu naye nebitamu nasooka abeerako bulungiko ebintu ne bitabuka kati ngenda owulira nga naye muli agamba nze njaga genda South Africa oba jengwa gyennaagwa jengwa ne mugamba kati yakiŋŋamba ng'ategedde nti ninayo omuntu wange kati n'ayagala ayitire ku nze eno akiŋŋamba awulire idea gye nnina ne mugamba ogenze okunkubira essimu nga nze nange mwennyini njaga agenda buuza abagende South Africa bakola batya ko nze ate kati tukola ki